airport Munaye Muganda Bisonto kuno tekuve kusosola tobuuza ate lwaki buuza Bisonto original Bisonto Saabasonto omwana buuza Bisonto original busibi saasira Bisonto byekati solidarity bwe bavuddeyo ne bakola Bisonto nga balaga nti bwe kibanga kiri kyanyiziza abakulu kati katukoleyo ekitaabanyiize kale katugambe nti bali bonna be babadde boogerako Baganda Bacholi baki tukirekera tutwale ekyo era kyobalaba nti okukaayana kuyinza okuba nga kwaweddewo oba oliawo kubanga ffenna twategedde nti bali Bisonto byadde birimba era bano ne batuwa ekyamazima ekigenda mu maaso nti butuufu abakulu abo babadde balimba baseketereza era bano batuwadde ebituufu ku bantu abatuufu abali mu bifo ebyo ebyayogeddwako. Bisonto byagenze okukwatibwa nga Gerald Kiweewa ali mu nkomyo. Gerald Kiweewa muyimbi wa Kadongo Kamu ndowooza abasinga mumumanyi. Gerald Kiweewa ono emabega kaawe yavaayo n'agamba nti akooye okubanga talina kaanywa talina kyakola abeera awo alina abaana ng'abayimbi bonna bwe bali mu mbeera eya covid nga bw'ogimanyi. Kakati alina akayimba ke yayimba yakayimba amabegako nno akayimba bakayita nantaba otaba naye ojja kussa omwana wange bamukuba bagamba nti embooko zaake. Akayimba ako Gerald Kiweewa kamuleetera tabbu era okukakkana nga asibiddwa akwatiddwa ennyumba ye nayo ne bajaaza yonna banoonya obutambi ku CD banoonya ebintu ebikwatagana ku kayimba ako akanantaba otaba naye ojja kussa omwana waffe. Akati oluvannyuma ba artist banne era nabo bagenzeyo okulaba nga ateebwa ekyo nno ne kikwasa ate eyali akulira abayimbi omukyala gwe bayita Sophie Gombya ekyo kyamukwasizza wabula oluvannyuma n'ateebwa nga tagguddwako musango naye nga basoose kugamba nti akuma mu bayimbi omuliro beekalakaase nti beekalakaase olw'okuteebwa kw'aba artists bano ate nga tebalina musango gwe bakola okugyako okuyimba nga artist yenna bwakeera n'atandika okuyiiya oluyimba lwe n'ayimba nti ne Kiweewa ono okuyimba akayimba kano akanantaba otaba ekyo kinnyini kye yali agenderera mu kuyimba akayimba ako kanassa omwana waffe bamukuba bayimba nti embooko zaake. Olwo nno lwe luyimba olwakwasizza Kiweewa wabula ate nalabye Honorable Nantaba nga ye agamba nti ye ebyokukwata Nantaba tabimanyi nako era tamanyi na lwaki bamukutte rather ebyokukwata Kiweewa tabimanyi nako era tamanyi na lwaki bamukutte ne bakozesa erinnya lye. Akati tulindirira ate tulabe poliisi kiki kyenaayogerawo ku ekyo kubanga gwe yagambye nti ye yamukwasizza yagamba nti bino ebintu tabimanyi nako. Ebyo byonna bigenze okujja nga waliwo amateeka gano galeetebwa dda mu 2018 nga gagezaako okukugira abayimbi okutandika okukola emirimu gyabwe obulungi. Tumanyi nti omuyimbi yenna aba artist ekintu kyonna kikujjira mu bwongo ekikujjira kyolaba reflection ey'ekintu kyolaba gyekyo kyoyimba oba kyozannyako. Nja kugereza nga bwe bazannya omuzannyo gwa muzannyo kyogo gwe bazannya State of the Nation Address era omuzannyo ogwo gwayimirizibwako nga bagamba nti bye muzannya tetubyagala naye ng'ate ba artist bo baba bayiyiza ekintu kye bayiyiza mu mutwe n'agamba nti kino kyekikola kubanga naye aba anoonya ssente atunuulira ki ekikola n'agamba kanyimbe kino nze bwe nnyimba Kyagulanyi asobola kitegeeza mmaze okulaba neŋŋamba kati wano neetaagayo akayimba bwe kati kankayimbe. So amateeka ago agazze abayimbi abasinga bagamba nti gabanyigiriza oba si abasinga bonna bagamba nti gabanyigiriza oba tugamba nti gatunyigiriza kubanga nange esejjaamu era nga twali tusaba nti amateeka ago okubeera n'amateeka si kibi naye singa gabeera oba oli awo gatunuddwamu nga tegagenderera ate kwonoona mulimu guno olw'ensonga nti ekisooka
amateeka ago bwe gabeerawo omuntu atunula n'agamba for example gyala kusomera ku mateeka ago agayise oluvannyuma ngenda funa omugenyi wange twongere okugadisikaasingako ate gye bunajja tugyera kwogera ne ku kibiina ekipya ekyatondeddwawo ekyamanvuuli naye njagala kusooka kufunira ku mateeka gano osooke ogategeere mateeka ki ago agaleeteddwa abayimbi sigamba nti tebaagala kufugibwa mateeka naye amateeka gano ate bwe gabanga gabanyigiriza ge gavaako obuzibu okugeza etteeka erimu ku go stage play and public entertainment rules nga bagamba nti section 6 of the act eryetteeka eryo ligamba each performance of an artist will not happen unless the artist or performer receives a permit from the commission nti wajja kuteekebwawo akakiiko akanoonya akasooka okulaba nti oyo artist oyo asaanidde okuyimba oyo tasaanidde kuyimba oyo byayimba bisaana agende ku stage oyo byayimba tetubyagala tayimba. Section 6 spells that before a person puts up any form of public performance in any location they need to apply to the commission for a permit. Tinga tonnakola kivvulu oba waka oba mu kifo kyonna oteekeddwa okusooka okusaba permit and submit personal information, name the location of for the performance, include a copy of the script which must be translated to English if not originally in English, include any music or song which is to be used and include a certified translation. Amateeka gagamba nti bw'oba ogenda okukola ekivvulu oteekwa okusaba olukusa n'owaayo ebikwatako n'owaayo ekifo gy'ogenda okukolera n'owaayo kopi ya script bwe guba muzannyo oba oluyimba lw'ogenda okuyimbawo awo tuteekeddwa okuwaayo script yalwo bwe luba nga teruli mu luzungu n'owaayo script ey'oluzungu nga bagitranslatinze ate ng'agitranslatinze ali certified kitegeeza gavumenti emukkiriza nti oyo akkirizibwa okutranslatinga. Then you pay the application fee and attach proof of payment of the application. After submission of this, the commission will, according to the information available, decide whether the artist in question is eligible to showcase their art or not. Bw'omala okuwaayo ebyo akakiiko nga katuula kapalaga asaanidde okuyimba zirobwe oba tasaanidde. Kakati bw'oba nga tosaanidde nga baga nti oti. Section 9 says that no person shall advertise their public performance in any way without submitting a written application to the commission showing that they own or have permission for their works to be performed and that the local government in the area has allowed them to advertise in their area. Teriyo kuddamu kulanga oba ku Facebook oba kukuba bipande oba kuteekayo baana oba drive nga tokkiriziddwa. Film and documentary, a person shall not engage in any works to produce a motion film or even be a producer without a license from the commission. Ninaano mukwano gwange Alfred muzanyi wa firimu tokyaddamu kukkirizibwa mwami Alfred kumala gazanya firimu nga abakulu tebagirabyemu tokyaddamu producer will apply for a license to produce a film but attach the following: a full description of all the scenes of the entire film and text of the music to be used in the film. Producer oteekwa okusaba okukkirizibwa okubeera producer wa firimu eyo n'owaayo ebikwatako n'owaayo firimu bw'enaabeera ennyimba ezirimu basically amateeka ago gonna mangi kakati oba oli awo ge gamu ku mwe baayise okukwata omusajja gwe bayita Gerard Kiweewa okulaba nga avunaanibwa omusango ogw'okubeera nga ayimba oluyimba olwa Nantaba kubanga kitegeezeddwa nti amateeka ago gaayita galeetebwako mu bantu mu public domain. Of course abayimbi ne bagagoba naye tetumanyi wawe gaayise. Mwami Kazibwe ali ku ground okusinga nze Kazibwe Kapo
ndi naye ku ssimu wano njagala atubuulire amateeka gayita bali ku ground bagategeerako era gagenda kukola gatya gali applicable. Kazibwe kapo mwami Kazibwe nga sikuwulira mwami Kazibwe. Mwami Kapo network ye simu. Kazibwe nkwaniriza sebo ku Kapalaga Baby Show weekly round up. Nange nsanyusa okubawuliza bannange. Kakati amateeka gano ge mwatuleetedde munnange ge mwateesezzaako ffe we tutaabadde ganaakola gatya? Amateeka ago teri yavuddeyo mu bulambulukufu nti mu kugateekawo yaliwo. Sinnamufuna wabula buli omu mpulira tamanyi gye byavudde. Abamu bagamba byaliwo kubadde, abamu bagamba bayitako ku bantu naye ne batabiika. Sibitegeera naye ndabanga amateeka agazze ku lw'omuntu omu. Amateeka gazze ku lw'omuntu omu ne gakosa bonna. Amateeka mu bufunze gazze lwakuba nti Bobu avuganyisa gavumenti. Omusango gweyaza omunene ogw'okuvuganya gavumenti. Webale nnyo. Era ne bwe tunaayogera tutya nabo abatwala gavumenti eno industry yaffe ya art bagikyawa. Baginyiigira tebaagala kufuna Bobu Wine wakubiri. Edda batutwalanga nga kyakuzanyisa jangu onyimbireko kulaala abantu bakuŋŋaana enjogere. Kati obudde buno batutwala serious nti tuyinza n'okukulembera. Alitima mubi naye bo bwe bagaagala bo tebali oyinza okuddira ba artist abatayimba copyright gye wateekawo neeyita nga terina enforcement n'otandikira mu mateeka nakwagala kunzija mu musolo. Ennyimba siina gye nzitunda batwala za bweregere amu nenkwagala nnyo nnyina ennyimba z'omu ssimu yange naye nga tamanyi nti sigwe gwe yawa ssente. Naye nga gavumenti ekimanyi bulungi nti eggwanga terina na mirimu naye abantu abadiiringira mu bintu bya art bangi era bakimanyi bulungi ti ogufuula omulimu gulimu ssente gulimu n'omusolo. Naye bosi kye baagala kuteekawo omusolo mu kyotafunamu gukuleme. Kazibwe bwe nali nkyali e Uganda natula mu meeting eziwera ndowooza nga 8 nga zikwata ku copyright kuviira ddala ndowooza mu 2013 byakomawa. Era copyright law neeyita mu paalamenti naye etteeka lyayita terina enforcement. Tolina bw'oyinza kuvunaana muntu nti lwaki osala ennyimba zange naye nga tolina poliisi, tolina enforcement emuwaliriza mu mukwano. Era tekyasomesebwa n'abasala ennyimba tebaasomesebwa bayina kola batya. Gavumenti yakireka awo. Naye obudde buno yeegawuge muleete emisolo bw'oba ogenda mu studio esooka ojja onnyimbiremu by'ogenda okuyimba gwe ngenda okuyimbiramu se muyimbi. Kati tutunuulire oluyimba nga Kazibwe tutunuulire oluyimba nga emmundu twazza ku ggombolola waluliyiza bbanga ki? oluyimba emmundu twazza ku ggombolola nolirabule wiye nti bwera studio olina ne by'okyusa exactly ekidongo kivuga olina by'ojjamu
nebyoteekamu ate kati bwojjamu akagamuneka nga wadde otaddewo nti oba kati n'oteekawo neera olina okuddayo mu minisitule osayiningeko nti kano nkakyusizza kitwale butwazi nti omulimu gwe bali mu kuggyawo naye tebalina mutima mulungi gwe bali mu kukozesa. Kaakati olwo tunaakola tutya? Solution eri emu. Abayimbi ba artist bonna mu ggwanga wano Uganda beebalamye nnyo ekintu ky'okuvaayo bute nga bakyebalama bakyogerera mu nkukutu bakiwuliriza bulungi. Beebalamye nnyo ki obuzeemukaawo? Beebalamye nnyo ekigambo okuvaayo mu lwatu okuwagira Kyagulanyi mu artist munnaabwe. Emirimu gye baleke giyingirira. Naye obudde buno oba owagira Kyagulanyi mu lwatu oba Mukama, omusango ogumuvunaama gukutwalira ne bw'oba owagira gavumenti, ne bw'oba nga gwe wayimba tubonga naawe tayimu eno omusango gukutwaliramu ogwa Kyagulanyi okubeera obw'amaanyi. Kino ekintu Kapalaga tukitwale nti wali olabye ku musota ogenda okuluma omuntu bw'okukwata obulago kuba tekugenda kuluma kasi obunyweza obuki obulungi. Naye kakati omusoto ogwo gwe tukutta obulago guli mu kutwegayirira tugute naye era simanyi oba ntegerekeka kye ŋŋamba nti obudde buno ebintu bye tuli mu kusaba gavumenti eno na ku bantu babulongoosi. Omuntu alese ekintu mu mutima omubi ne bwe gyolongoosa era takiteeza. Naye kye ndi mu kugamba nti tutambule n'ekituufu. Gavumenti weeri yakoowa nkoowu terina kituufu kyejja kukola kye tuli ate naddala ffe baatisi terina kintu kyegenda tukola okujjako okugamba nti ekimala kimala. Etteeka lyonna kyamu. Kinakugamba Kapalaga nayimba sigwa jjajjaawo ne luyitinga mu ggwanga n'ennyimba emundu ku ggombolola. Buli muntu aluyina bw'apaayo nnusu bisatu singa afaananga bwenti. Singa oli mugagga. Naye kakati tumaze kukola ekyo ekintu kyange mbe nga nkifunamu nga nkitunda nga naye bw'ojjako omusolo gwo kati ate nga bugewa gwali tukifunako gwe sooka oleeta omusolo nkuteekeko n'amateeka nga makali nnyo. Kati omuntu bw'atyo obeera ogenze kuteesa naye ki ambawo nti tuteese ne gavumenti twerongoose mu ki kubanga omutima oguleeteddwamu etteeka si gwe mutima omukolera. Oti omuntu yenna waleeta etteeka nga terizze kuyamba nga lizze kukunyiga ne bw'onoogenda okuteesa naye talina kyagenda kukola nga kirongoosa. Era agenda kukola bikunyigiriza bikulemya mulimu gwo. Ebintu bya wano obimanyi bulungi. Mu Uganda temuli mirimu Kapalaga. Nammwe abali eyo singa wano nga waliwo emirimu muli baana bato mwandibeddewo ne mukola. Naye buli muntu golaba atambudde ezaako ne bigaana n'agamba nedda kangende ku kyeyo nsika nkifiire. Edda nno mu kugenda ku kyeyo abantu baakigendangako ku mpaka baawambanga bawambi nga batwalanga baddu. Ate kati bw'ogenda kuserebuleetinga okutuuka okufuna ka visa n'ekika ewammwe bakutaakabuuza enduulu evuga kitegeera. Naye nga kivudde ku nsi terina mirimu. Naye emirimu gye tuli mu kugunjiza gye twegunjirizaawo n'abaana abato batwegombye batandise ate nabo oli mu kugulinyirira ogugjeewo kubanga Kyagulanyi omuntu omu. Kubanga nze kankwe Kapalaga mpadde mwagatandika ogateesaako nga wanga yes nange nabiwulira nga babiteesateesaako mu byokuzannya ndowooza kuvanga eyo mu 1923 bateesa bintu ebyo copyright law biki nabyo byennyini baabikola ne bitatuyamba. Tebaatuyamba obudde nno obwo ffe twanoonyanga gavumenti tubagaba ne copyright tufuna mu kintu kyaffe tebaatuyamba. Naye bavuddeyo n'eddoboozi lya mwanguka nga bataddewo amateeka nze ge simanyi nti oyo agamba tuge tutuulira otandikirawo okulongoosa nga waayiro ke baga nti ŋŋende nnyimbiremu
ekitongole nga ndi ku lupapula nno nyimbira mu nsi atamanyi na Luganda. Anti olina okumala n'ofuna translator nazza mu Luzungu by'oyimba. Kakati oba oyimba emmundu toza kugombolola oli n'akyusaamu gaani biki n'atabitegeera. Kakati tugenda kuyimba ki obudde buno okumanya nga bakyawa ekisa eky'okuyimba. Obudde buno Kiweewa ali kireka, Bizonto biri kireka, naye nga Kiweewa okuyimba n'ataba ate n'ataba bagamba yawaabidde ate n'abeeka siina gwe naawaabidde gwe tolaba nti bakyaye ekisaawe. Bizonto bigunnyonnyodde abantu 10 buli omu mu kifo ky'abaana babikwate bulungi. Ate ngeera ne kusomera basoma nti ani akuli amakomera ati abasajja babiwandika bagala kusuula abaana mpozi ebibuuzo. Bali bakubuulidde nga kituufu kyennyini kye boogera nojja nobakwata basosolama. Kakati gwe yakola yakiteeka mu nkola n'akyogeddeko ani abeera asosodde mu mawanga. Kati baagala bano ng'abaana babizeemu nti akulira amakomera ati yebasajja ati oyo mukyoli. Olabye abaana abo bakomera babizeemu bakoze ebituufu. Kati ekyo kyebaagala kati kyeri mu kukulaga nti omulanga gwebira artist bonna owuwo abawuwo Kyagulanyi bwali bamubi atya gwe tuba tuwagira ebyaffe ajja kuba abitegeera. Bano tebajja babitegeera kyemanyi nti babimanyi naye tebatuwagala. Mu bukyawe buli bwe batukyawo mu kusooka ate bayongeredde ddala kati batwagala tebagaana kutulabako. Omusango omuloope guno omulimu baguggyewo guba wayimba tubonga naawe oba tewayimba kino kituzingira wamu tebatuwagala kubanga naawe ogenda kusigala nga tokola. Kitegeera bulungi. Eno gavumenti teyina mirimu. Edda we twasomera ze nasomako kitono naye nga bakugamba nti omulimu gwa Uganda ndowooza twali tuyimiridde ku bulimi bwa mmwanyi, kofi, tobacco oba ne cotton. Si bwe byali bwe biti ne cotton. Kati obudde buno Uganda bw'ogibuuza nti mu katale k'ensi yonna bakubuuza nti ensi yekola mulimu kikapalago oyanukula ki? Ngozi nga wawomanyi omusiri gwa cotton. Sigulabanga nako nze naye nga nakisomako mu primary. Kitegeeza kati omanyi nti omuntu bwe bamubuuza ensi Uganda omulimu gwekola n'ateekawo nti ndiiri nsi badiira ate awo osobola bayinza okutiikinga kubanga abantu bera babagawaddala abaddiira bonna baddiira. Kati era nze omuntu n'akimbuuza muga nti Uganda ndiiri nsi tetulina mulimu era tuweeredde abaana naye oyinza okusaba gavumenti omulimu nti tetuwa mirimu nga nayo terina kyekola. Kati yeekuwa ekiruwa nga nayo tekola endiiringa. Kakati n'olwekyo eggwanga lyafa mu kumala okufa n'omulimu gw'okuyimba Kyagulanyi Kassenya atandika okunyenya ku ntebe y'obwa pulezidenti tebakyagwagalawo. Oba ozannya muzannyo oba olina kitontome oba ekintu kyonna nga kirimo okubeera nti abantu bakuyaayaanira okulaba. Olaba n'abasamba omupiira tebeeyibaala nayo kijja tebaagala kuwulirayo ssekajja wakubiri. Kyebasinga okutya ye muntu ayogera eddoboozi nti Onyango omulala tebajja mwetaagawo kubanga bonna olwana ne Kyagulanyi Onyango n'afuna obutali bumanyifu era naye bwana atagamba naye kimala bajja muwuliriza abantu babuyaayanira ate nga kyebatayagala ye muntu omumanyifu okubaako kyayogera. Kitegeeza balina kujjawo kuba lyoyitamu kumanyika. Okay, kale wemale nnyo ssebo mwamikazi we Kapo.
webale nnyo webali eddala okutwegattako. Yes, Brainstorm TV, Kapalaga byebege manya gange. Of course omusajja bamuyise Kazibwe Kapo abadde akwaga insights ye kiki kyalaba ekigenda mu maaso ku ground. Agamba nti omulimu kyenkana gulinga ogwagala okugibwawo obugibwa omulimu guno ogw'okuyimba oluvannyuma lwa Honorable Kyagulanyi okuba nti yatunula mu ntebe nnene ebintu byonna ebya art byonna ne bicyankalana ne bibanga oboolyawo ne bibanga bizibu nnyo. Nyongera okubuuzaako gwe ali mu kulaba ku Brainstorm TV, ku Facebook page yaffe ya Brainstorm TV, naawe ali ku Kapalaga Byebe page. Nkujjukiza nti programu zino n'endala zijjanga kubaako ku Brainstorm TV okwo ku YouTube channel yaffe, ate ne YouTube channel eriko Kapalaga Byebe hyphen Brainstorm TV, naye ng'ejja kubeeranga ku Brainstorm TV, so kyojja okusaakinganga tukuwa programs ez'enjawulo. Mulimu Gyenvudde, mulimu mujja kubaamu Wolokoso, mujja kubaamu ne program endala nnyingi nnyo. Kale no mukwano gwange nkugamba nti fuba okulaba nga tosubwa programu ezo eza enjawulo. Njagala ate kati ndowooza omuwulidde bulungi nnyo Kazibwe Kapo. Omukyala nayogeddeko n'omukyala gwe bayita Angela Kalule. Angela Kalule ye ali wano mu America, naye ye ayina engeri gye yalabyemu ebintu bino. N'agamba nti okusinziira ku ye, agamba nti omulimu guno ogw'okuyimba gulabika nga guzzeemuko ebizibuzibu, era oboolyawo ebizibu ebyo byetaaga okusalira amagezi. N'abaako amagezi gaawa abantu naddala abayimbi bannaffe, nga agamba nti oboolyawo ebintu biyinza okuba nga bitabuseemukko bayimbi mmwe. Okusinziira ku Angela Kalule, agamba nti ebintu biyinza okuba nga bitabuseemukko, era alowooza nti essaawa abayimbi tutandike okunoonyaayo ebintu ebirala bye tugenda okukola, bye tuginaakola, oboolyawo tusobole okubeerawo, kubanga kirabika nga ebintu byonna byonna bye tubadde tukola balabika bakama baffe bibatabudde, bibatamye. Kati agamba nti alowooza nti essaawa tunoonye ebintu ebirala bye tusobola okukola ng'abayimbi oboolyawo. Angela Kalule bw'atyo ye bw'alowooza. Njagala mukuwa ngezaako okufuna ddoboozi lye wano olw'omukyalo oyo Angela, naye nga ye alowooza nti abayimbi kati yessaawa, ndowooza mulabye ekisooka COVID atusomesezza n'atuwa lesoni gye tubadde tetusuubira. Ebintu byonna byonna bye tubadde tetusuubira kubeerawo bye bibaddewo mu COVID ono. Twali tetumanye muyimbi ogenda mu show n'okola akasenteko nga bw'okakoze, n'odda eka ng'okutta eddene lyo n'ogula buli ky'oyagala. Naye kaakati okuva ku COVID lwe yajja ebintu ne bikyuka ne bitukyankalanako. So alowooza nti bw'ate bw'ogattako bino kati ebitandise amateeka ago gonna agazze, agamba nti oboolyawo twetaaga okuba nga tulaba ekyokukola ekirala ng'abayimbi ab'ennyimba ez'enjawulo. Angela Kalule yono bw'ati wannyonnyola, njagala omuwulirizeeko naye ku kyayogera. Nze mu bino byonna byonna mpunzika ngamba omuyimbi ali e Uganda, era omuyimbi omunnayuganda ali e Bunaayira, munnakatemba, munnafirimu, radio, biki byonna, everybody who's in the performing arts industry or the media industry, mbadde mbasaba tuleme kutunuulira nnyo ssente gavumenti ze release nze, tuzuukuke buli kinoomu gwe kennyini personally weetunuulire gwe nga gwe nti embeera yo ne famire yo eri etya, bw'eba si nnungi okoze otya okugivvuunuka. Gwe kennyini tandika okulaba nti obulamu bw'obukyusa, oba odda wansi n'odda wansi ddala ddala, kkiriza odde wansi kuba ojja kuddamu bbulukuke.
Kaakati zino ssente ze balwanira bwe ziriba zikusange nga naawe waakiri oyinawo akako. Naye bannaye tuve mu kutunuulira ssente zino kuba bo abazirya bagenda kweyongera ozirya era tukyayongera okunyiiga kwo tukyayongera okunyiiga. Kaakati waakiri nyiiga ng'olinawo akakene ebbali kati mwe Katonda yabayamba ne muba nti nno $20 an hour or $15 an hour or $25 an hour or $35 an hour, whatever amount of money you work for an hour. Rakira ate batunoonye. Believe me you, ekiseera kigenda kutuuka abantu abo bajja kunoonya buli kiisi yenna ali ebweru. Nze mu bino byonna mbunzika ngamba omuyimbi ali e Uganda era omuyimbi omunnayuganda ali e Bunaayira, munnakatemba, munnafirimu, radio, biki byonna, everybody who's in the performing arts industry or the media industry, mbadde mbasaba tuleme kutunuulira nnyo ssente gavumenti ze release tuzuukuke buli kinoomu gwe kennyini personally weetunuulire gwe nga gwe nti embeera yo ne famire yo eri etya bw'eba si nnungi okoze otya okugivvuunuka. Gwe kennyini tandika okulaba nti obulamu bw'obukyusa, oba odda wansi n'odda wansi ddala kkiriza odde wansi kuba ojja kuddamu bbulukuke. Kaakati zino ssente ze balwanira bwe ziriba zikusange nga naawe waakiri oyinawo akako. Naye bannaye tuve mu kutunuulira ssente zino. Okay, uyoyo Angela Kalule agono ga magezi gawadde abayimbi agamba nti yessaawa nno abayimbi tutandike okulowooza ku future, okulowooza ku kintu ekirala. Kkiriza bw'oba odda wansi odde wansi, oddire ddala wansi otandike okuseetinga buto, otherwise ensi egenda kuleka. Ekisooka jjukira nti okoze erinnya oli sita. Kakati ate embeera gy'olimu nga teyeeyagaza. Mumanyi nammwe embeera gye tulimu e Uganda, abayimbi n'abatali bayimbi. Nze navugako ku mmotoka, kamotoka kange kaali katono bwe kati neŋŋendako ku Kivulu, omuntu n'aŋŋamba nti muganda wange tosobola kuvuga ku mmotoka nsajja nga ya bebe kuulu. Neno nali nkubye luyimba ki, nali nkubye ndooza kyuma, nalina luyimba lwa kyuma. Naye omusajja aŋŋamba kugula hama, nti kyengezaako okulaga nti bo abantu balowooza nti tulina ssente nnyingi. Kakati okubeezaawo ekyo abantu kye balowooza, ogenda kumaliriza nga olina obuzibu bungi nnyo okubeera mu mbeera eyo gye bakulowoolezaamu. N'olw'ensonga eyo mukwano gwange oteekeddwa okunoonya kiki ekinaakubeezaawo, onoobeera otya mu bulamu buno obw'ensi eno gye tulimu e Uganda, nga weeyagala ne famire yo nga yeeyagala ate nga n'okuswala toswadde nga artist amanyiddwa. Njagala okukubuuzaako mwenna abaliko, ndaba Nanfuka Madina ogamba otya Sebo Jacqueline live from Tanzania, webale kulaba. Mebo Jacqueline, how are you Kapalaga Biebe, webale nnyo okulaba, webale kubeerako naawe. Mebo webale n'okusharinga. Mbuuzaako ku Asha agambye baagala bayimbi bayimbe byalaavu byokka mpozi n'ebyo ebiwagira NRM. Mebo Jacqueline Kapalaga, I love you so much. Respect Sophie. Sanyu Rachel agambye these Ugandan artists oba kiki. Manisha Nakintu agambye vote Kyagulanyi. Mubiru Mary agambye I'm here waiting. Mr. Kapalaga Kyagulanyi Center mulabiranga ddala. Namayanja Claire bwagambye Mubiru Faruku webale kuwuliriza. Asha mbuziza ekibuuzo maama twebaze muweereza agambye nsanyusa okuddamu okulaba ate wenyimba nga saagala nnyomba
zange ziyite ku TV ne radio nga nzisa ku YouTube nga n'ebivulu saagala era amateeka gankwata anti kati adoza abuuza bw'aba ayimbira mu nnyumba ye ekintu kyonna kye bayita kuyimba olina okufuna olukusa olina okusooka owandiika lyrics z'ogenda okuyimbira ewo n'ozitwala ew'abakulu ne bazeekeŋŋeenya lyrics z'ogenda oyimba zinaakola bulungi abaana bo banneyiba bo kinaabayisa bulungi owulidde w'ensonga lwaki tebabaagala lwakuba mmwe mwasalawo okubuukira omusajja kati naye essowaani yammwe kaagikubemu ekituli mugwanya Mark Jackson bw'atyo nno bw'agambye abayimbi mubadde n'eddembe lingi nnyo naye mmwe muli eyonoonedde Museveni yabakkiriza okukola nga temuwa musolo bwe kapo walemwa lwa kadongo kamu kati mwekwasa mugwanya Mark Jackson ye bw'atyo yendowooza ye nange kitattalo nadi amazima bugagga Aisha Nasejje kino kya buli omu ebyobufuzi si bya Bobby abayimbi mwebereremu Nectar wa Bobby agambye Angela Kalule big up Nelly Payne agambye live from Dubai mulimu ebikwakwaya soko monitoringireko abangambye mulimu ebikwakwaya omuyimbi akyalina visa mu katabo mugende mukuba ebyeyo Aisha bw'agambye Let's vote Center Kyagulanyi Robert for President 2021 Nsubuga bw'agambye n'agamba Free Bizonto Jas wa Bobby Omugishu Nelly Payne webale kuwuliriza mwebale nnyo mwenna abawuliriza kakati ate tugenda ku mulamwa gwaffe omulala ogw'olunaku lwaleero era nga kino si kirala kwe kibayita jje omwana yakubye jje kasooke nkubewo n'akalanga mwana yatukoze ekintu okay tugenda kwogera kakati ku the formation of gye bayita Uganda Budget National Unity Platform ekibiina ekipya ekyazze ekigenda ate okwetaba mu byobufuzi nga kakati kino kitembeetebwa omukulu era omuyima w'ekisinde ki People Power kye bayita National Unity Platform oba NUP oba NUP omukulu yakitongozza wiiki eno yennyini era abantu bangi nnyo ababaddewo ng'atongoza ekibiina kino ekya NUP nga bw'oyinza okulaba wano. Largely restrictive of political parties. You have all observed in the past the challenges that have been encountered by our comrades in the FDC, in the DP and other political parties. Our view has been that we should maintain People Power as a political movement and yes, as a glue that brings all Ugandans from different political formations advocating and struggling for change. As you all know, ladies and gentlemen, our mission has been and continues to be Mission 2021. Right from 2018, we have been telling people to register and vote to get themselves ready for the elections of 2021, because we know that that is the only legal opportunity to overwhelm the Museveni dictatorship. Ladies and gentlemen, for weeks and months, there has been one big question, not only from the supporters, but most importantly, from the leaders. The question has been, what symbol are we going to use in these elections? A few weeks back, we unveiled the Election Management Committee of People Power, and yes, we have received more than 10,000 comrades expressing their desire to run under our platform. Every day we've been receiving countless calls, and the question has still been, what symbol are we going to use? As expected, all our people would want a uniform symbol, ladies and gentlemen.
And we know, as we have learned over time, that the symbol that will be given to Honorable Kyagulanyi, that is myself, the regime will make sure that none of our comrades get the same symbol. Therefore, we had to work around the clock to find an answer to this question. Therefore, we realized that we must act and act now. And today, I am very happy, ladies and gentlemen, to announce that we have an answer to that question. People power! People power! As Mandela taught us that a freedom fighter learns the hard way that it is the oppressor who defines the nature of the struggle, and the oppressed is often left with no option but to use means that mirror the means and strategies and styles of the oppressor. So having realized that the People Power Movement would never be registered as a political party under the Museveni regime, it became very urgent and expedient for us to find a solution. A few months back, ladies and gentlemen, we predicted that we will find ourselves in the situation we are in today. So we silently set out to identify a platform which we would use to answer this question. Although many political organizations and parties had reached out to us, our first and most important criteria was to look for information which shares the values, aims, and objectives that we share as well. But there was a political organization whose message, objectives, and aims rhymed with those very close to us. And in order to make the message stronger, in July 2019, we went ahead and successfully changed the name of this political organization from the National Unity, Reconciliation and Development Party to the National Unity Platform. Wow. People power! Okay. Therefore, ladies and gentlemen, ekyamazima Kyagulanyi Robert yakubye gye bayita master joka. Mu byabadde akunyonnyola agamba nti yakizuula abantu babadde nga bagezaako okulaba nga bafuna akabonero. Babuuza munajjira mu kabonero ki? Ekyaddondo yali mu kabonero essaawa. Ku mulundi guno najjira mu kabonero ki? Binaaba bitya? Kakati ansi eyo ng'embobbi omutwe bw'agamba n'abakulu abali ku People Power kwe kutandika okudda underground banoonye kibiina ki mwe basobola okuyita. Mu kugezaako okunoonyereza ebibiina byonna nga balaba manifesto zaabyo n'ebiki ebiruubirira kwe kufuna ekibiina ekya UNRUP. Ekibiina ekyo nga naye erinnya lyakyo nga liwanvu nnyo. Kati Kyagulanyi bw'akwatagana nakyo ne bagenda bawandiisa ne bagenda bakyukyusa erinnya, era erinnya eryo ne baliwandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda ne kabawa ne certificate era yeeyo National Unity Platform. Akakiiko k'ebyokulonda kawa ekibiina ekyo platform oba certificate eyo nga tekamanyi nti omuntu akiri emabega ye Robert Kyagulanyi. Bagenda mu maaso nange certificate eyo bw'ogisomako egamba this 28th day of August in the year 2019 being duly registered as a political party and kigambo kyekyo password kigambo kyekyo muko sikiraba bulungi. And in accordance with the provision of the Political Parties and Organization Act given under my hand, omukulu n'ateekako omukono Electoral Commission Chairman. Tebakomaawo ne baddira ne bakwata ebbaluwa endala ne bagiwa akakiiko k'ebyokulonda, naye ng'era bino byonna tebamanyi nti omuntu abiri emabega ali omu ye Kyagulanyi Robert. Ne batuuza delegates conference
n'alonda Kyagulanyi Robert nga chairman w'ekibiina ekyo ekikyusizza erinnya ekya National Unity Platform. Ne bakyusa erinnya lyakyo ne basaba delegates conference era poliisi n'etabatawaanyaako yadde nga bakyusa obukulembeze bw'ekibiina ekyo. Kakati ebbaluwa gy'olaba ya National Platform Delegates Conference nga basaba babakkirize akakiiko k'ebyokulonda, because oba olina okusaba akakiiko k'ebyokulonda oba olina okukasaba nti tusaba okutuuza Delegates Conference yaffe, era Delegates Conference eyo netuula bulungi nnyo. Akakiiko kennyini kawandiikira ne poliisi nti tubadde tusaba abo mubaleke batuuze Delegates Conference yaabwe kubanga mulimu ebintu ebyenjawulo. Era mu ebyo ebyalina okubeera mu lukiiko olwo mwalimu akalango akaayita ne mu mawulire. Baayisa n'akalango mu mawulire nga kalanga ekintu kye kimu Delegates Conference. Akalango ako ndoza nkayinako kopi kandabe bino okuba nga nkayinako kopi akalango ako. Kakati bino byonna yabadde surprise erinze gyendi na buli muntu yenna gyali, netukakasa nti omwana atulina. So eyo ye MOU eyakolebwa nga bw'ogirabaawo. MOU eyakolebwa okugenda mu maaso mu mbeera eyo ey'okugezaako okufuna ebipapula ebyesimbu ebiri mu mateeka. Ekibiina kino kyawandiikibwa dda mu 2004 gy'emyaka 16 emabega. Emyaka 16 emabega Bobi Wine yali ayimba nnyimba zibada. Kakati Electoral Commission ewandiika ebbaluwa eri poliisi ekkirize ekibiina kino okukola kye bayita press conference. Era ebbaluwa eyo Electoral Commission gye yawandiika wabula nga temanyi ani agenda kukola press conference. Kakati ebbaluwa eyo gye yawandiika Electoral Commission eri poliisi yeeyo, sobola ogisomako awo. Electoral Commission yawandiikira poliisi nga egisaba nti ereke ekibiina ekyo kikole Delegates Conference yaakyo, kigende mu maaso n'okukola Delegates Conference yaakyo ng'amateeka bwe galagira of course. Era mu Delegates Conference eyo eyatuula bwetyo mwe balondera Robert, bamembers bonna abaatuula mwe balondera Robert Kyagulanyi okubeera omukulembeze omuggya ow'ekibiina ekya NUP. Bwetyo ebbaluwa egamba status of National Unity Platform eva wa secretary oyo kati yagobeddwa Sam Lwakwojo. This serves to confirm to you that National Unity Platform is one of the registered political parties in the country in accordance to the Political Parties and Organizations Act 2005 with the registration number 012 as per the copy attached. The National Unity Platform, previously called National Unity Reconciliation and Development Party NURP, is among the maiden political parties and organizations registered under the Repeal Political Parties and Organizations Act eya 2022. Era ne bagamba nti party eyo applied for change of name okudda mu NUP nekkirizibwa era esaba efune nga basaba poliisi ebakkirize okufuna olukuŋŋaana olwo olwa Delegates Conference. Mu lukuŋŋaana olwo mwennyini mwe balondera president w'ekibiina ekyo omuggya ekya NUP nga si mulala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'atyo nno amawulire ago buli omu gaamuguddeko bugwi ku lunaku ku ssaawa eyo. Era
abakulu bano bayisaayo n'ebbaluwa ekyusa ekifo kive ebukoto ekibiina kino gye kyali kidde Kamwokya. Ebbaluwa eyo nayo ngirinako kopi ekyusa ekifo okuva ebukoto ekibiina gye kyali kidde Kamwokya headquarters zaakyo, era nga kakati ewali people power ewali people power ate era wewali n'ekibiina kino ekya NUP. Ebbaluwa eyo era esoma nti notification of change in the physical location of the offices of National Unity Platform. Section 11(5) of the Political Parties and Organization Act eragira nti bw'obanga olina okukyusaamu kwonna eri office yo oteekeddwa okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda. Era ebbaluwa eyo yawandiikibwa nti ekibiina ekyo kyali kiva, yawandiikibwa nga 21 July. Ekibiina ekyo kyali kiva Ntinda plot 1034 Kisaasi Road kidde Kamwokya ku plot 1622 ku Kira Road. Kakati ebbaluwa eyo y'emu ku ezo ezagoberedde ebyo byonna. Wakati mu kola ebyo byonna twamaliriza ng'ekibiina kimaze okutongozebwa, oba oliawo nga bwe walabye nga kitongozebwa gwe eyakirabye, ate bw'oba nga tonnakiraba era nkirinako wano nga kitongozebwa nga bw'olaba wano. Uganda. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Like we have always been saying. People power. Uganda people power. All right. Like we've said before, God is in this. It is just as soon as we raise up the umbrellas, then the rain starts. Mukirabe baganda bange kino Katonda kirimu okujjayo ambulera n'enkuba n'etandika okuzitegeeza ti Katonda ali naffe. All right, so thank you, ladies and gentlemen. So the rest of the details byonna tujja kuba nga tubibategeeza bani abagenda okubanga bali mu bifo ki n'ebirala byonna. For now, this is done for the unveiling. Thank you very much, everybody. Go. Oruganda, Torunyango. Ndowooza olabye ekyo kye kyabaddewo mu kutongoza ekibiina ekyo. Kakati njala otukubireko ku ssimu noti 7749 otubuulire kiki kyolowooza, naye nga njagala osobola okuteesa ku nsonga eri eyavuddeko gye twasoose ey'abayimbi okubanga baleese amateeka. Osobola okuweereza voice note ku ssimu eyo ku WhatsApp, bw'oba okuba WhatsApp okubisa WhatsApp, ate era bw'oba oweereza voice note oweereza ku WhatsApp. Kati osobola okuteesa ku nsonga eri ey'abayimbi n'amateeka n'okuba nti bizonto biri munda, ate oba osobola okuteesa ku kibiina ekipya ekya NUP ekyatongozeddwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Magala Joyce Hussein agambye Bobby is just another Mandela. Brenda Nakato Mission 2021 Kyagulanyi Ssentamu is my president. Rabadaba style. Ekigambo nno kiri Robadoba, so si Rabadaba. Rabadaba muyimbi. Mebo Jacqueline ambuuzaako bubuuza. Okay, mwebale nnyo mwenna abakyatufunira abatufunira ku Brainstorm TV page oba page, Facebook page, ate n'abatufunira ku Kapalaga Baby page, nammwe mwebale nnyo, mwebale ddala.
ngezaako okulaba wano obubaka bwo kugambye okubisa WhatsApp tokuba direct okubisa WhatsApp ku simu eyo eya 0774 9 730 kuba okuba direct rather ku WhatsApp yayo oba oweerezaako voice note oba oweerezaako voice note ne tusobola okumanya kiki kyoteesa ku ebyo. Nyongera okubuuzaako abali mu Buwarabu mwenna bambi nkyabafaako tukyagezaako okulaba nga gavumenti efuba nalabye muganda wange Eddie Kenzo yazzeeyo bambi kukulisaayo I know what it means okuba nga toli mu nsi yo naddala ng'oli mu nsi eyo etategeerekeka bulungi gy'otamanyidde I know what it means kakati era tusaba gavumenti ekole ekyo kyennyini kyeyayambyeko Kenzo ezze ne bannayuganda abali ebweru abali mu kubonaabonera eyo bambi abaana bangi nnyo abali mu kubonaabona ne gye buli kaakati nga baagala okudda ewaabwe. Okay, ngezaako okulaba ku message zammwe era Mebo, okay, these Ugandan artists oba kiki abayimbi balina right eyimba kubiruma abantu. They won't shut us down. Nava Goretti bw'atyo bw'agambye. Dennis Naikola agambye NUP Mandela kyekyo manvuuli kyekyo. Kino kya buli omu. Okay, ebyobufuzi si bya Bobi Wine. Kabalabe bonna baasirika nga bagaanye Bobi Wine okuyimba ne batamanya nti ekiri atabaala. Farida Nayunja bw'atyo bw'agamba. Ensi werimanya nti balina okwenyigiramu kino bijja ku kyuma. Kiyega Andrew bw'atyo bw'agambye sitegedde kyategeeza. Bwe guba mupiira omubanda ali ku win. Aisha Naseje bw'atyo bw'agamba. Kasita bagenda embwezo Nakalema Usura sitegedde kyategeeza. Free Bizonto Chene Richard bw'agamba. Rose Katsi Free Bizonto. Okay, Maria Atonita webale nnyo okulaba na mwenna abasinziira buli omu gy'asinziira. Weereza message oba kuba essimu nsobole okufuna obulungi oteese ku miramwa gino gye tubadde nagyo abali ku wano waliwo gwe bikwatako naye yagaanye okuteesa ate nga bagenda mugaana okuwandiika firimu. Unaalaba gy'onaaziwandiikira. Producer Deborah agambye mbu Alfred alina empisi. Mpozi empisi kyeki? Kitegeeza atiitiira. Okay, kyalaba obubaka bwe muweereza wano. Ebyo byonna bijja lwa Bobby okusaawa amateeka ag'ekiralu. Brenda Nakato bw'agamba about NUP. Bobby yabakubye omupiira bonna basattira. Okay, nja kwogerako ne omwami gwe bayita Zaake Honorable. Ndowooza wiiki ejja tujja kuba naye ayongere okutunnyonnyola ku NUP eno. Nalabye Stella Nyanza akaayana kakati ffe tuli ba People Power, kakati ffe tuli ba FDC. Kiki kye kitegeeza? Ebyo byonna tujja kuba nga tubimanya. Mikwano gyange Evelyn Nachimera kubuuzizaako Iga Augustine Wasitio Gerald
webale kulaba Kalyango Joseph Debi Kyagulanyi Walukaga Mathias agambye mwakyawa nnyo kadongo kamu ne Kiweewa musibe. Mwakyawa nnyo kadongo kamu ne Kiweewa musibe. Walukaga ye bw'atyo bw'agamba kuno kukyawa muziki kukyawa kadongo kamu simanyi naye Walukaga ye bw'atyo bw'alowooza nti kadongo kamu mwamukyawa nnyo. Kyovulaba ne Kiweewa ali mu nkomyo naye katulabe ekiki ekigenda mu maaso. Mathias Walukaga ngezaako mufuna abeeko ne kyateesa ku nsonga eno eyakuba nti Kiweewa ali mu kkomera, Bazonto bali mu kkomera, amateeka gazze. Mathias nkufunye Nina otyayo ndi bulungi ono Kabalaga abadde emirimu mwakyawa nnyo kadongo kamu n'opositinga mbu ensonga zonna Kiweewa n'ogaana omuleka. Kiweewa si muntu si muyimbi. Kiweewa ku betwogerako ku kyeno sebo oli live era ekikutukubiza oyongere maze kusuulako komenti sebo anti kati ffe aba people power amazima ge twogera tetubikkirira. kati amazima ge gamukwata. Maze kusuulako komenti nti wabula mwakyawa nnyo abayimbi abayimba ebintu ebyamakulu. Kaakati olw'okuba Kiweewa ayimba by'amakulu tomupositinze ku nsonga ku mutwe gw'olwaleero ku agenda y'olwaleero. Naye sebo omu ku betwogerako. Anti kaakati oluvannyuma lw'okukakibwa you are forced to talk about him naye nga ku agenda tabaddeeko. Tugende mu maaso. Nze Mathias Mulumba Walukaga eyayimbye muka kitaffe oluyimba buli omu byasanga byayogera naye kati kasita oluyimba lwogeza abantu obwama omanya nti luyimba. Olinayo lutayogezanga abantu lwama. Waliwo ze tuyimba ne bategeerawo nogamba nti noyimba ni omuzadde tagula baga nti kale ayimba ku muzadde naye kakati wano buli muntu agambye gundi ekonze mbalina. Naye nga gwenga ayimba ogambani nze olikyali wange Walukaga okimanyi tetwawukananga. Nyamba muka kitaffe oyo omukazi atufuukidde ekizibu. Omukazi n'atugoba ewaka kati kaasa okuli ewaka mu maka ga kitange togalaba. Muka kitayo omumanyi erinnya oba tokkirizibwa kulyogera? Taata teyatubuulira linnya omukazi oba yamujja oba mu bbaala oba. Walukaga ng'olirako kigenda mu maaso kiki kyolowooza amateeka gaago gafuluma tokkirizibwa kuyimba muka kitaffe kati olwandibadde era oyinza n'okukwatibwa amateeka sijjukira ddi lwe gaafulumye wandibadde okwatiddwa n'otwalibwa nti oluyimba olwo muka kitaffe waluwaddeko ani lirikisi zaazo wamaze ziwaani aziwuliremu olyoka olufulumye. Kati nze nkugamba bwe nti nkyayina ennyimba endala nnyingi ze ngenda okufulumya. Sijja kukwata kkubo n'akamu kugendako mu bakulu abo kubawa mu nnyimba zaabwe mbu baziwuliremu. Ekyo kibeera kiri mitinga endowooza y'omuyimbi. Omuyimbi ogenda okukola oluyimba oba n'ekintu ky'olowoozezza n'ogamba genda kuyimba ku kino nkiyita wano nkikomya wano. Kati gw'otandika okuŋŋamba ekintu nze kye nalowoozezza oba Mukama yansindikidde oba naloose ekirooto. Kakati bwe mba naloose ekirooto nga ndaba ndi mu nnyonyi egenda n'emala n'egwa kati nga ngenda kissa mu luyimba ng'ate kuŋŋamba nti awo yagwiridde towandiikawo. Okyusaawo wajja kutiisa abantu. Owaayi si wajja kutiisa abantu gwe waloose nga tegwa gwe waloose. Nze sigenda abalala baba banaagakkiriza naye ate bwe tunaagondera okutunyigiriza omanyi
kati byazeeko nawe mpuliddemu n'ebigamba nze saagaana bisoma mbiwulira mu batobotobo mbusimanya ate n'okugenda nakuwulira mu luyimba lwo ate era osasulayo ssente baluwulire olina okuregisteringa n'osasulayo akasente anti kubanga omuntu oyo ate anaawuliriza mu nnyimba zo ayabeera ali ati bajoga olina okuwaayo akasente akanaabeezaawo omuntu oyo agenda owulirako mu luyimba lwo kati nga yasomera wa music oba nga ekitone yakifuna luddawa kati nno ekitone ekyokuwuliriza music gwatamanyiko ffe balaba tukwata emundu zaabwe kwate tuzimanyi ffe tetwegeziwaza lwaki bo begeziwaza kati kankubuulire nze sijja kukwata luyimba kuluwaayo ngenda kulukwata ndulikodinge lusuule ku social media dakika 2 ng'olulinaawo anti kati onaaluyimbirawa naaluyimbirawa era nakati zenfulumya tekisina we nziyimbira kati nziyimba era baatusiba tujja kusigala nga tugamba abantu ekituufu kati kye batya ye message abayimbi gye bagenda okuwa abantu babuuke kibatandise okutya kikibatawanya kyokka gino myezi giringa ena kalulu ke kabatawanya bwe tunaamala akalulu ka 221 nga Bobi Wine awangudde nga bagenze nga bakyatubonyaabonya emyezi giri ena buna gye tulabanga abayimbi gumiikiriza nze ndaba tugenda kugigumiikiriza kuba gye baatusiba mingi nnyo tugimazeeko naye gino tujja gimalako tubonaabona emyezi ena bona gyokka kakati osaba otya omuyimbi ng'omanyi nokukola tetukola mwatusiba omwana gw'otaaweerera osobola okgenda n'omugira n'osaba omusaala gwe gyakola n'ogaana okuclaiminga n'ogamba guwenze guwa muweerera anti munaye tekola kapalaga okitegedde enforcement teriiwo batukwenyakwenya eteeka weeriri ate tewali enforcement okitegedde edda nga tutandika okuyimba 96-97 awo twasanga abasajja bakafeero babasudde bakasozi nga bafulumya alubamuzi ne bagigula miliyo eyakasozi eyabakasozi yebakola ne bakafeero naliwo mbokasiwukira nga bagirikodinga nabawa miliyoni 12 gwe kanyo imagine mu 96 nabawa miliyoni 12 kati mbudde buno singa size miliyoni nga 12 kati abasajja ne bagenda beetereza miliyoni 12 z'ebiseera ebyo ng'emmotoka emu egula miliyoni 3 empya miliyoni 4 kati singa tutunda miliyoni 2 alubano oluyimba mukakitaffe n'akanyomonyoomo singa nagenze dde Kololo nga nabuuzizza abaayo nti wano waliwo alina kalina gy'atunda ng'akooyeewo ani yayonoona ekintu ekyo ekyokutunda alubano gavumenti ya Musa ate bwe yali tennajja ate kyenda si yaliwo kyenda mukaaga ogambye mwe baazitundira si yaliwo anti n'agenda ng'abyono bwe yali yakajja emyaka 10 egyasooka yajja 86 emyaka 10 egyasooka tewaliwo kalu kati jjukira nti eno kati 96 ekaali akalulu kati emyaka 10 yali afugira ku byabali abaatereeza okutunda alubamu kati ye we yatandikira akalulu nti munonde byonna we byafiira kati walukaga amateeka gayise kiweewa ali mu kkomera omukyala poliisi gwegamba nti yegwanyiiza ye yavuddeyo n'agamba ye tannawaabako what next ku Mande tulina okumugyayo mu buli mbeera yonna tujja bajjayo mu buli ngeri olw'ensonga ate oba omusango twaliwo complainant baatugambye nti nonna nti abaye complainant avuddeyo n'adinayinga nti ye tannamuwaabirako ye ati Nantaba agambye si nze nzekka nze Nantaba erinnya sirinaako copyright n'oluyimba talumanyi nze kye nalowoozezza mu kino bambi ti engeri Nantaba gy'agenda mu kalulu
bagezaako kumukyayisa bamafia bagezaako mukyayisa kubanga sirowoozaayo ene politician ku ssaawa eno ayinza okukola ekyobusiru kifaanana ng'ekyo ate bambudde buno kapalaga ng'ogenda mu kalulu omuntu akuba n'oluyi n'osirika n'otamuwaabira na ku poliisi olw'okuba otya okutaataaganya akaluluko amawulire agayinza okuvaawo ayinza okwesanga galeese n'ebirala bye baasirikira kati sirowooza nantaba kuvaayo ku kuwaabira kiweebwa mu budde buno tekisoboka era naye yeeganye kakati omuntu nga bamaze omugamba nti olunaku lw'enkya lwetugenda lwofuuka omusiru oba lwofuuka mufuti olwaleero tasobola kubbirira mwenge kujjamuunyako bamuwulire bagende nti nedda tulisazizaamu kati nenantaba waliwo abamulwanyisa kyendowooza nga bw'omanyi bagattagatte kuba mbudde buno okusiba omuyimbi akalulu obeera okasi wakaga nze siri ku ground kati nga ggwe naye nalabye sente zazzeemu okutambula soka ozimbuulireko zo ziri zitya sente zitya nalabye nga waliwo sente ezazzeemu okutambula simanya baani abagenze wa genosale ne bajjayo sente gambye mafialism yayingira buli wamu kakati emabega bwe tuyingira mu biseera bya covid jukira twali tugenda kukola tutegesa ebivulu bya Easter Sunday, Easter Monday ali basinga obungi kyoba omanya nti buli muyimbi yenna ku Easter Christmas abeera busy tokimanyi bulungi nnyo alifa abalina ebibiina tutegeka ebivulu nga ovudde ne ku kibiina kyo kyokka wala n'oteekamu n'abayimbi abalala abanene n'obasasula ssente n'ebifo ebinene n'expense ennene era ng'osuubira okufuna kinene nnyo ezimu tuzijja kwa manerendazi nga bw'okimanyi era mu nnaku enkulu awo n'ebiseera bya lonki abayimbi tebasigaza mmotoka basinga ebyapa basingayo emmotoka era kati abayimbi abasinga emmotoka zaffe pajero yange obadde ogimanyi eri ennene bagisika dda bwe ndiba wakuddamu kugiraba mpozi ndigiraba eyitawo mu luguudo waliwo abagivuga oli oyo naawe saaga kwogera kweyoleko naawe bano bo baali batuufu nga bo nabajjako sente zaabwe okutegeka ebivulu byennaku enkulu kati bwe saabikola jjukira oba omugambye nti nkola Easter ne Easter Monday ku lwokubiri ndeete sente zo kakati ye tabimanye ebyo bya covid bwe yajja si yamutumya sente yazikuwa ebyo ekyo n'okireka n'ogamba kati gavumenti kyeva evaayo negamba nti bagenda kutuddiza sente zaffe abayimbi abaafiirwa sente nga tutegesa ebivulu netuwandiika bye twali tutegese ne tubibaweereza ewajjeno Kayanja noeza sente ne zifuluma kale ate bamafiya mbu ne bagendayo ne bagamba mbu ate abayimbi bwe bamanya nti zifulumye ne bagendayo abantu nga bana mbu ne bagamba mbu ngera bwakolanga wolokoso mbu ne bagamba mbu ate kati abayimbi tubafuniremu ttaka liri awo bwe bajja kakati oba ettaka ate tulitwale tute oba buli muyimbi agenda asemeko ekitiiyo tuzimbeko oba tuzimbeko agula nungi tuzimbeko ki tuzimbeko theatre tuzimbeko adi ebannungi ani agireeta National Theatre teriiwo okyagibeerako ogendayo emirundi emeka Pride Theatre teriiwo Pride yabalokole ate bano si bagenda babyonoona National Theatre si theatre y'eggwanga ogibeerako mu mirundi emeka mu mwezi mu mwezi guno wakagendako emirundi emeka oba mu mwaka guno anti baatusiba anti baali bagiwamba bo bennyini nnyini kati omuntu kitegeeza ky'okuwambako eggaali ate n'agamba ate kankugulira eggaali kati kiki kyaba ategeeza National Theatre yaffe ogiwambye ate ogamba otuwe ettaka ate tuzimbe
tuzimbe ne tutagenda kuyimbira mwatusibadde tetuyimba ne music mwamusuulasuula dda kati kapala gasooka okubaganyemu kati abaana abasajja abeewola sente bategese ebivulu ezaalooni biki kati omugamba nti ate afunye ettaka ebwe bajja okujjako ng'ogamba nti tulitunde lyotubadde tujjeko sente batugaba tusasule n'abatubanja ekyo tekimakinga sense mukutegeera okwa nze ndabanga n'atategeera ekyo atasobola kukiwagira kubanga omuntu akugambye nti nno bammanja batwala ebyange byonna bampola kati n'omuganda ate kakati katugende tukugulire ennyanja ebeera ennyanja yammwe ey'ebukakkata ani yali aleeta ekirowoozo ky'okuba nti nno babasasula simanyi yakireeta nange kyansanga busanzi nembuuza gwe baŋŋambye akitambuza Geno Kayanja naŋŋamba nti kituufu wandi owandiike sente zewakozesa mu bivvulu nempandiika nembimuwa ne risiiti zaabyo kati mu kutuuka mbu sente okuvaayo awo mafialism weyayingiriddemu kati gwe wali wakozesa sente nga mmeka nali ntegesa ebivvulu nga bw'omanyi oteeka Easter otegekako ebivvulu nga 2 ne Easter man ebivvulu nga 2 kati n'ogattako ate nga tokomyawo n'ogattako gwe gye bakutimbye ne gye baba bakutimbi bakuwa sente zaabwe n'ogattako ate nze kati nga ayina ekibiina Vision Heroes okimanyi nti ntegeka okuva ku Easter ne nnyongerako ennaku nga 15 mu maaso nga nja genda nkola Zirobwe, Kasawo, Kayunga, Bugerere, Jinja bwe bityo nali ngenze mu sente kumpi miliyoni nga 15 zentegesezza naye ate mulimu bamafia abajjaawo ng'ate bo tebalina na bibiina nga bataddemu miliyoni kumpi nga 8 omulala n'ateekamu akawumpi n'omugamba nze alina ekibiina nga nali ntegesi nguze n'abayimbi abalala Bajofre Lutaaya baani nali mu miliyoni 15 ne mbagamba sima mugenda okwonoona ekintu kino mumukirabye ng'ekyobusuubuzi kakati abasajja kati abasajja ekintu bagenze kiringa ekyayise kati sente zavuddeyo mu gavumenti zabadde directed walala oba tezijja kuvaayo bagamba sente zaava mu gavumenti nezigenda ewa Geno Sale n'ayita Geno Kayanja n'amugamba yita abayimbi bajje bakole ki bafune sente zaabwe ne wabaawo abaamanya ku mawulire ago nti sente zikoze eki zifulumye ne baddukayo mangu nnyo ne badaivatinga ensonga ne bagamba tetuwa abayimbi sente abayimbi tubaweemu ttaka nze ettaka emaya nenettaka ekitende nettaka emasaka sirina na kindikozesa kati ate nnyongera ettaka ngenda kusiiga nnyumba lufuufu kakati ekitegeeza kati mufunze twagenze nakyattaka bwe nkyabiwulira bwe ntyo mbu nga bwe gamba nti mbu okay nga bwe nninde ekinaddako okay kiweewo ogambye ku Mande mumugjayo anti kaakati tewali amuvunaana kubanga abakulu batugambye nga tubabuuza nze buli ofiisi nagiyingiddemu ekireka natuuseeyo ku side headquarters entuukayo wa mwami Mugumya eyamukwata nengende wa mwami bamuyitawo wani Womanya ow'ekireka akulira kireka naye n'agamba nti Nantaba complainant ne Mugumya n'agamba Nantaba complainant so Nantaba bw'avaayo n'agamba nti ye talina kyabimanyiiko kitegeeza kiweewa talina musango abayina muta okay webale nnyo Mathias Walukagga kati ng'omukulu aweesimbyewo okukiikirira ekifo ky'ekira
Town Council. What? Kyengera rather. Eno Kyengera Town Council. Nga chairman. Ndoza chairman. Abera chairman sebo mayor. Mbulira ku kiki kyolowooza ku kibiina ekipya ekyatongozeddwa ekya NUP. Ekibiina ekyatongozeddwa si kukirowoozaako n'obutakirowoozaako. Ko. Ngenda ne Kyagulanyi. Ngwa ne Kyagulanyi mpangula ne Kyagulanyi. Ekigambo ekituufu kye nnyinza okugamba. Kyaleeta ky'ogenda nakyo. Ngwa ne Kyagulanyi mpangula ne Kyagulanyi. Twatandikira Kamwokya mu campaigns era nva postinga n'ekifaananyi kitaddewo. Twatandikira Kamwokya katugenda mu State House. Tuzaayo emyezi 4. NUP gw'ogitegeera enkwatagana yayo ne People Power oba naawe ngikunnyonnyola? NUP registered political party, omuntu bayinza okwesimbira ng'alina ekibiina. People Power kyekisinde ekyabo abakkiriza mu nkyukakyuka. Oba oli wa DP, oba oli wa UPC, oba oli wa NRM, asobera ng'okkiriza muki nkyukakyuka. People Power ffenna etugatta. Naye nga wali nti ababadde bagamba nti ate ndi wa FDC ate nga ne People Power. Kati awo obudde bwatuuse, boundaries zaalabiseewo kati ensalosalo. Anti abo bajja sigala mu People Power. Ate People Power isigalamu otya nga is not a registered political party. Anti nga vehicle. Olina kubeera mu NUP oba NUP yegenda okubeera People Power kubanga nannyini kisinde ekyo ye President General wa NUP. Okitegedde? Kati owa DP tokyasobola gamba nti ndi mu DP ne mu NUP. Kakati gwe obadde waki? Ebibiina byabufuzi. Obadde waki? Ani? Gwe Walukagga. Nze mbadde mu People Power. Ngamba ekibiina ekyobufuzi. Mbadde ngenda kujja independent nga nenzikiriza mu People Power. Okay. Kati nafunye ekibiina mwenzijira. Ngera ne People Power kweri. Kati kitegeeza gwe weesoze bulungi butereevu NUP. Nze nasookayo baali bafuna ekirowoozo nze eno nenyingira. Ekitegedde? Mpulira. Kyagulanyi watasobola kuŋŋamba nti tugende ye NRM. Bw'aba nti Walukagga ategedde. Tugenze mu NRM. Awo omuleka. Omugambo watulabira. Nangwala nga tugeze mu NRM nga mugamba tuuka bulungi. Tukusabira n'emikisa sisobola kugimusabira. Mugamba tugenda ofe n'ebizibu byo naye wasigadde wonna wonna. Nze Kabaka waagwa wengwa, Kyagulanyi waagwa wengwa, Kasaabera nga tantutte mu NRM. Kale weebale nnyo weebale eddala Mathias Walukagga tujja kweyongezanga mu programu eno eya Kapalaga Baby Live Show. Weebale nnyo okuteesaako naffe. Abantu bagamba wano eno bakwagadde nnyo gwasinga Makumbi Mike bw'agambye Walukagga gwasinga NUP oye kyekyo saa weebale butatiirira abantu. Mugerwa Tatiana agambye I love you. Gwaundi kiri kitya Walukagga? Eyo gye njogerako. Gwaundi eyange? Mu Uganda era kino nze nkyasoose okukikola. Esebo? Nze nkyasoose okulangirira ninga nti nzija ekyengera ku bwa mmeeya.
abaddewo nga meya gwe tuyita incumbent n'azingulamu engugu n'agenda n'agamba bw'obajja maze naye nti bw'obajja ngenzi n'avaawo n'agenda kwesimba kuwe mu Pyerwengo naye nga mu kugendayo yasooka kwagala ampe ssente nveemu ng'era nnyingi nnyo ng'omuntu ow'akatima akatono asobola okuzitwala kubanga zaali zisobola okukyusa obulamu bwo naye olw'okuba n'embuuza naye lwaki ono ye wangulirira nve muviire kiki kyangobako omanyi tulina ffe enjogera yaffe nze ne Bobby tugamba twagala katiba tukoye okutusuulira ebinusu gwe tubadde tugoba n'asuula ebinusu ne tulonda ebinusu ye neyeyongerayo n'adduka kati twagala katiba kennyini nange kati ne ŋŋamba wambe bateeka okuba walibaawo akatiba lwaki angula nveewo oyo n'akola ki n'agenda eddiiru nnyingi nnyo ezizze wano beere nga nva mu people power ndekerawo okuyimba ennyimba ezibuusa abantu infact n'eddiiru eno eya peace for all for peace eyayingiramu bamayinja era sibo bagindeetera naye musajja mugumu nnyo nawe bagikuleeterako twali bagiraninga abantu babiri nze ne mayinja gwe n'ogibuuka neŋŋamba nedda nze munnange nze temumala gaŋŋamba bintu bifaanana bweri tomala gajja ng'ongwira bwotyo ekitegedde tosobola kuŋŋamba kati mu budde buno otusobola okuŋŋamba mbu nzikakkanye abantu mbagambe buno baleme kubeera violent temukola fujjo akalulu keetaaga mu fujjo Kyagulanyi okkawangula nze mbakakkaneko mbagambe musange ababooda bage nti kakati bwe mulaba Kyagulanyi ng'ayita awo temugeza ne mumugoberera kati mbudde buno olwana ne Kyagulanyi oba olwana ne Katonda neŋŋamba ekyo kansooke nkiraba omukulu yenna anaakikola nkiyige omanyi saagala kuyingira mu kisaawe kusamba mupiira nga saatuleyini nga saamanya system egenda kusambibwa kati neŋŋamba kansooke nkiyige naye ekyomukisa omubi ate saakiyize ndabanga ekyatabuka obutabusi olanga kyewawona omukisa gw'okukiyiga gwansubye kale waawe nnyo Mathias Walukagga okwogerako naffe tujja kuddamu tukukyazeko tubuli ebyogenda okukolera Kyengera ebiremye tubuulire kiki kyemuteekateeka mu NUP bijja kubanga bingi nnyo naye nga abantu bangi nnyo wano bakusiimye from Kata Mr. Kapalaga thanks for the show Kaziwe Henry Mabel Jacqueline agambye thank you Walukagga so much don't fear Museveni is a human being like you Kale Makumbi Mike agambye respect Kapalaga live from Portugal Walukagga mwagadde ali clear nnyo Caroline Caro agambye most people confused about people power movement and people power ndoze ekyo kitegedde kyekyo sawebale butatutiiririra Yezu Rogers bwagambye Namugerwa Rema baby tudama happy kyerine Ivan akomyewo ate mu people power kati zaabike Brita Keith let musicians also fight for him fellow musician abayimbi nammwe muyitirira nnyo okusirika n'okulaga obutitizi ate nga muli byakulabirako eri bannayuganda Hajara Zaaka bw'atyo bwagambye Kapalaga okimanyi nti MC wa Bobby yenze wano webale kulaba siba ekigambo kye kisembayo tuve wano Hajara mungambire nze nakafulumya ennyimba 19 eziri political nga temuli mulwana Museveni temuli mulwana gavumenti eno ennyimba zonna gwe Kapalaga ozimanyi mbadde muzikuba ku Radio Simba nga zonna ziri mu kunenya gavumenti buli muyimbi yenna abayimbi bonna ne bannenya nga baŋŋamba lwaki gwobeera buli lwoleeta oluyimba gwobeera gavumenti oginenya naye mbagamba mwe muligenda okutegeera amazima nga wayiseewo ebbanga ddene kati mu budde buno buli muyimbi yenna yawagiranga gavumenti nanga atagiwagiranga
kati mu budde buno tubonaabona kyekimu baatusiba kyekimu ate abayimbi abawagira NRM be basinze okukaaba n'okutuwogganira wano batugoba mayumba kyokka nga be bagambanga tewalukaga towagira ki towagira president towagira gavumenti ffe munnanga abaliko katonda abaliko okwolesebwa ebintu tubiraba lwaleero abalala babiraba wayise emyaka 10 kale wale nnyo budde buno bakukuta baagala ate kudde eno omanyi mu politics ng'oyagala okubeera ng'oyagala okufa n'okuziikibwa oziikibwe kwe kukyusa statement n'obutanywerera ku kigambo kyo olwaleero oli wano ekyo oli wali luli oli wali naye okuva tandika okuyimba nyimba enyimba 19 ez'ebyobufuzi simba ng'olimba Luwana ne projekiti yatubonga naawe yaliwo era ne bampiga ne mbagamba sisobola kubeera mu luyimba Luwana kifu okujjako nga munsikiriza nze nyimbe mu vaasi ezogera ebiremye omukulu kola kobbo nedda eno projekiti oli wakulya sente zaayo olina kuwaanyi konza nze sabanda bikugamba bitegedde osobola okulya olwaleero sente n'olya $5,000,000 n'olya akawumbi naye tobeera safe kubanga bangi ababeera batalidde era akawumbi ako ojja kwekanga nga bazze abayaya ababbi bazze okukuppa bajja kukuba amasasi bajja kukuba embazi bajja kukuteega bakwera tobeera safe wobeerera safe nga buli muntu ali bulungi kuba buli muntu bw'abeera obulungi teri alowooza kubba munne obeera omugagga omu ku kyalo lw'osinga obutabeera safe olowooza mbuno oli wakabi nnyo okuba gwe mugagga ali ku kyalo naye buli mwava abaasula pulaninga ngeri gyakutta akubbebwa ebintu ebyo kale tujja kwongera okukyaza ssebo otubuulire ku manifesto yo Namuzali Kasula akwetaaga alina programu kuno bagiyita gyenvudde naye akwetaaga ndowooza yakubidde ne ku ssimu ndowooza yankubiddeko naye nga mpulira alina essanyu lingi nnyo ly'okuwangula awaadi akyakyamuukirira enyasooka ke era okuwangula awaadi akadongo kamu asooka ke asooka ey'okunziba n'onziba ate n'okyamuukirira baalima nti yasookaga wale nnyo okwogerako naffe wale nnyo okay tujja kuddamu tukufune mwebale nnyo mbadde balabi balungi nnyo mwenna ababaddeko mwebale nnyo mwebali eddala